Olunaku olwaleero nkuleetedde abayimbi nga bano bagenzi baatuva ku maaso naye nga bambi tebawezezza myaka 40. Omuyimbi era nga kati mugenzi asooka ye Ssekibogo Moses, ono nga bangi baali bamumanyi nga Radio. Ono nno munnange yalinga ayimba ne Weasel era nga baatuyimbira akayimba aka Where You Are. Where you are, hey, hey, where you are, where you are. So bambi ono yafiira ku myaka 33 era nga yafa ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogwokubiri omwaka 2018. Omuyimbi omulala nga kati mugenzi ye Emmanuel Mayanja era nga bangi baalinga nga bamumanyi nga AK47. Ono nno munnange yafa nga 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2015. Ono nno munnange yafiira ku myaka 25 egy'obukulu. Myaka gyali mito nnyo 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 bambi. Tugenze ku mugenzi era nga abadde nga muyimbi ye mwana muwala Mildred Olivia Namubiro era nga erinnya eribadde limanyikiddwa ennyo lye Olisha M. Ono nno munnange yaakatuva ku maaso mabegakaawo era nga yafiira mu lutalo olw'okuzaala. Yafiira ku myaka emito ndowooza nga 22 awo bwe watyo era nga yafa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi oguwedde ogw'ekkumi omwaka 2025. Nga tuvudde ku mugenzi oyo tugenze ate ku muyimbi ono ate nga mugenzi ye Prince Paul Job Kafeero. Ono nno munnange nga yafiira ku myaka 37. Ono nno munnange ojja kugendako ko wansi awo ate obeere ng'otuwulira ku nnyimba endala ze yatuyimbira era ng'oluyimba otukyasinza okubeera nga lutambula abantu nga bafudde ye Walumbe Zaaya atukola bw'ati. Walumbe Zaaya atukola bw'atyo oba bw'ati. So y'oyo eyayimba oluyimba olwo buli lunaku lusiiba ku social media nga luvuga kubanga abantu bangi abafa. Ono nno yafa nga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2007. Tugenze ku muyimbi omulala ate nga kati mugenzi ye Harmony Basudde Ssemakula. Ono nno munnange nga ye yakuyimbira Mukyala Mugerwa n'oluyimba olulala ekyali mu ssabo. Ono nno munnange yafiira ku myaka 39 egy'obukulu era nga yafa nga 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997. Awo nno munnange nze ndowooza nalina omwaka gumu. Tugenze ku muyimbi era nga kati mugenzi Livingstone Kasozi. Ono nno munnange yafiira ku myaka 31 era nga ennyimba ezo ze yayimba kwe kuli olwampanga. Oyinza okubeera oli awo naye nga obadde ng'oya luyimba mpanga wuuwu. Munnange nno y'oyo ye yayimba oluyimba olwo. Yayimba mpanga. Munnange nno yatuva dda ate ku maaso. Nga tuvuddeko awo katini kandabeko wano katono nnyo 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 olupapula lungenzeeko. Omuyimbi waffe omulala munnange nga ali muyimbi wa kabi ye muyimbi Sarah Nampijja Sarah. Ono nno munnange be bano abayimba akayimba aka She's Contagious.
So akayimba ako bw'obeera obadde okajjukira munnange nno be baakayimba. Ono yafa ng'alina emyaka bambi 22 era nga yafa ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2012. Nga tuvuddeko awo katono, omuyimbi waffe omulala yatuva ku maaso ate nga kati mugenzi ye Harriet Kisaakye munnange nno yafa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokuna omwaka 2015. Harriet Kisaakye munnange nno yatuva ku maaso nga yafiira ku myaka 35. Ono nno munnange yayimba akayimba ka Gyenvudde tebibadde birungi, kubadde kutetenkanya nnyo na kupangirira na kuyiiyayiiya ng'era omukozi bw'akola ki bw'abeera. Kuddiramu katono kugambye nti yafa ennaku z'omwezi nga 25 ogwokuna omwaka 2015. Omugenzi omulala ye Mbazira Deo, muyite Baby Deo, erinnya eryabalinga litambulira ennyo ku mimwa gy'abantu. Ono nno munnange yaakafa mabegako awo naye yafa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde 2024. Ono munnange yafiira mu accident, yafa ng'alina emyaka 36. Muyimbi waffe omulala ye Master Blaster, ono nno nga bangi bamanyiko kayimba aka Teacher Embooko. Munnange nno oyo yafa ng'alina emyaka 29 era nga yafa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2015. Nga tuvuddeko awo katono tusembayo n'omuyimbi Philip Bongole Lutaaya. Ono munnange nga ye yasooka okwerangirirako nti ayina akawuka ka mukenenya muyite siriimu. Ono nno munnange yafa nga 15 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1989. Ono munnange yafa ng'alina emyaka 38. Akayimba kenyinza okubeera nga nkuwaako ke kano I was born in Africa. So bibona abayimbi baffe sofa abaakatuva ku maaso nga bambi tebannaweza oba tebawezezza myaka 40. Ayi Mukama oba Allah, tusaba emyoyo gy'abagenzi ogiwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina.